bukeera ku makya ng'oli mulamu ne buwungeera nga gwe kennyini gwe bagenda okuzinga. Atendebwa n'amatenda amajjuvu era nga gamugwanira. Tumusaba okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ku bonna abanaatambulira ku nkola eyo okusa Allah ffe lwalijjawo ensi eno. Aya ffe olwaliwo kwe tugenda okutandikira eri mu sura eyitibwa Al Anbiyai aya 95. Allah yaleeta statement eyo mu Qur'an nga yeewuunyisa. Allah alina ayatu zaleeta mu Qur'an nga alayira nga bwe yagamba nti wassamaa'i dhaatil buruuj, balayirira eggulu ne munyenye ziri eyo. Lumu n'agamba nti la uqsimu biyawmil qiyaama, siyinza butalayira mbeera egenda kubeera ku lunaku lw'enkomerero. Kati Allah azze nga alayira mu Qur'an mu ndayira nnyingi. Allah yaleeta aya eri mu sura eyitibwa Al Anbiya aya 95, Allah nga talayira. Ne bw'owulira enjogera Allah gye yakozesa mu aya eyo, nga bw'oyinza omuntu okwekyawa n'omugamba naye Isa nakugambye towulira, n'akwesirikirira, n'oddamu n'omukyojja mu busungu obusemberayo ddala. Oli n'akugamba ekigambo naye lwaki tondya n'ompeweera? Bw'olaba musajja munno atuuse ku levu evaamu ekigambo ekyo akigambe ggwe, kiba kiraga nti osusse omukyojja omulinnyirira. Oba musajja oba mukyala naye nga ekintu akimiza ebbanga, n'avaawo n'akuwawo ekigambo busungu obutagambika. Allah yaleeta aya eyo olw'okuba nti abamu temusoma Qur'an bitadabburu, oyinza obutategeera kigirimu, naye bw'owulira ekigambo kye yayogera n'entandika gye yatandika, kyekulaga nti waaliwo warning n'okulabula Allah kwalabudde naye n'akibikka. Sababu nuzul aya, ensonga ezaaviiranga ku Qur'an okukka nakati zikyakka, era teriiyo kyalo mwene ensi kisobola kuweza nnaku wadde 2 okuleka nga balinawo ensonga gye baafunye etomerera ddala aya. Kati sababu nuzul aya, ensonga ezaaviirako Qur'an okukka nakati zikyakka, kubanga Qur'an yakulamula ensi mpaka Allah lwaleeta enkomerero. Kati Allah buli kyanyumya tokirekaawo bw'oti okufa, okitunulako ko munda n'olaba Allah mukina badde ategeeza ki. Allah yaleeta aya eyo nga talayira, era aya eyo nga tanyumya, wabula ng'alinga ng'alaga nti kati kino kye ŋŋenda okukola mukole kye mwagala. Allah yagamba nti haramun ala qaryatin ahlaknaha fa innahum la yubsirun. Kati okuva na leero kiri haramu abantu benzise ab'okkaalo olw'amazambi ge bakoze ne mbazikiriza, temugenda kuddamu balaba mpaka olunaku lwa nkomerero. Waliwo abantu Allah banyumya, balina ku kyalo kwe baali, balina amazambi ge baakola, Allah n'anyiiga. Allah bwe yajja n'azingako akaalaako n'abazikiriza yagamba nti haramun ala qaryatin ahlaknaha fa innahum la yubsirun. Abantu b'enziisaawo temugenda kuddamu kubalaba ila qiyamu saa. Aya eyo eri mu sura eyitibwa Al Anbiya aya 95, bw'ogiwulira amagezi gasobola okugenda ku bali.
abantu bali Allah byajjanga azikiriza amazambi gonna ge bakolanga tugakola ate nno ffe tulina n'enkizo nnene kubo tugakolera mu purulo mu bungi wasingana nga bamalaya abeetunda basatu nga boogerwako abayisirayiri bonna naye ogenda Namirembe roodi nga wawerawo abanalwanda 600 abeetunda bwogenda Nateete awo ku banka waliwo abakyala bali mu 7 abeetunda abo bamukampako emomwe kabuusu bonna agenda wano Makindye bayimiridde paka ku balaksi ojje mpaka wano kukuba ekibuye ogenda nga polisi wali ku lw'Ebusaabala abagenda mu 8+ bali banyumya abamalaaya basatu era mwe muva omwana mukwano gwa Juraiju omwana wa malaaya yataasa Juraiju bali abedda balina ebisiyaga naye ng'obiwulira mu famire bantu basatu bantu babiri oluwalo ne gavumenti namba zibikubira obulango era nyegenyege gwe muwulira sikira bisiyaga babiwa ne program special buli mwaka bateeka obikubira enkuuka ejjinja ekyo ne bakiyita kyaggwa ne bava Nigeria bava mu America bava London bava wa batuukira awo bapromotinga empola butya bugenda mu kabina k'omusajja bali baali bana minzaani ezoogerwa ku buleme gwa Swalehe nga bazibbiramu Allah anyiga ajjewo akaalo baali batono naye olw'olusiŋŋanirira Haaji n'ekirevu kye ng'agenze obakubira obuwunga n'akola oda y'obuwunga ttani 600 n'abagamba njagala buli kasawo nga muwandikako 45 kg obbye kilo 5 ku buli kasawo watandika okutunda obuwunga ku obote 1 olunaku Allah lwagenda okukuleeta lwogenda okuleeta kilo 5 ziwabba ku buli kasawo lw'olimanya nti wa Allah siwange kyagala nti fawailu lilmutaffifin alladhina idha ktaaru ala nnansi yastawfun bwe baguza abantu bababba bakendeeza wa idha qaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun ye bw'aba agenza okusuubula abala n'adda mu lisiiti emu ku emu n'abala kimu ku kimu ye ng'agenza okusuubula tabbibwa naye ye bw'aba atunda tomuwona alaga nti omuddu oyo mwagala abo Allah yabazikiriza day and then nga bakutandika ezzambi naye mwali n'ewano ng'oli Haaji wa muzikiti okuva ku obote 1 ng'oli mubbi mu buwunga mpaka kati Allah n'akuleka kati Allah agambye nti haramun ala qaryatin ahlaknaha fa innahum la yubsirun mbakakasa abantu abemaze okuzikiriza ne mbateekaawo olw'amazambi ge babadde bakola temugenda kuddamu balaba ku nsi paka olunaku lwa nkomerero oyinza okuba gwe tannabakutta nga n'amazambi okola geego gennyini agabali ge baali bakola nga Allah yakunyiigira nnyo nga tokyalinayo mukisa gwonna gwetonda nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Al Imran taga nti wala yahsabanna alladhina kafaru tebalowooza abantu abali mu nsi nga bakola ebintu ebinyiiza nti annama numula lahum khayru li anfusihim omuleka mu nsi ye nga simutta nti muwagala nnyo Allah ayinza okukulekawo n'oyenda nga n'obulwadde tobufuna nobba nga tebakukwata nga buli zambi lyokola obeera successful ng'oyitamu Allah kyasobola okukikola Allah akugambye tebalowooza abantu abali mu nsi nti bakola amazambi ne mbaleka bagende mu maaso nti khayru li anfusihim nti mbaagala nnyo oba kirungi gye bali yaga nti annama numula lahum nyina abantu bendeka mu nsi nga sibatta ne muwangaza ebbanga nga ddene myaka 8 myaka 10 nga simutta liyasdaadu ithma nga njagala oyongere ku mazambi nkukwata omulundi ogwo oyinza okuba otunda buwunga mu bbira naye tonnaba kutandika bwamalaaya alinza otandika obwamalaaya akutte nga olina amazambi ameka
kati aya eri gy'owulidde Allah gy'anyumya nti haramun ala qaryatin, togireka kubali, kyeteekeko. Ayinza okuba tannaba kutta kujjawo nga yakulesewo n'amazambi agwe nago mu maaso, era nga munyiivu nnyo nga nekubali bwe kyali, si lwakukwagala. wala yahsabanna allaha ghafilan, wala yahsabanna anna allaha ghafilan. Allah agamba Muhammad, gamba abantu abo tebalowooza nti ndi mugayaavu. amma ya'malu adh-dhalimin, nti ebintu bye bakola ebitanyuma tisibiraba, si bugayaavu. Kati aya eyo gijjeeyo eri kubali. Amagezi gayinza okugamba Allah anyumya bali banyumya baali babbi, naye nga tebatuuka bubbi bwammwe. Omuddu akuwa sente emitwalo 4 n'amala n'aziyita, waliwo omubbi atuuka oyo. Maze okulinnya ogenze ne message ogirabyeko ng'esoma Saidi Kawalya 7,000 mwezi, genza okuva mu mmotoka nga message eraga 0 nga kiseka naziyise, waliwo omubbi atuuka oyo. Olwali mubbira mu bwongo obutagambika n'ojja n'ekisumuluzo ne weesigame mu mmotoka bw'oti, emmotoka n'ogitwala bwe muti omwabba emmotoka yange agipakiza ku siteera awo, mwegatagamba ekisumuluzo kye nga kikola n'atwala emmotoka yange ng'agitwalira eddala. Obwo obubbi bali tebabuyina. Olwali mulina obwenzi nga bulongooseemu, muddu ayenda online, naga yogera woteeri, yogera lumunamba, nsasulawa, ozijjawo maze kulaba, muli online, muddu n'ava gy'ava ng'agenze kwenda, bali tebabiyina. Ne Allah agambye nti amazambi ge baakola nabazikiriza, naye mbakakasa temugenda kuddamu balaba ila qiyamu saa. Ayogera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Otabayidde enjogera yakomeka, ekyakiggadde kiwedde. Yagamba fa innahum la yarji'un, temugenda balaba mwene ensiga batambula. Oyinza okubaawo oli nga n'ezzambi oli libamuttira naawe lyokola nga wooli, naye nga Allah musunguwavu nnyo gy'oli okusinga oli, ate ng'oli yamutta. Yakulekawo obeere essome ly'abalala, anti innahum kaadu nnaas, abantu mwe bali mu nsi nga bo bakkiriza okubeerawo ng'embaawo z'ebibi. Kati innahum kaadu alayhim, mwe bali nga yaguma naga nzikiriza okuba olubaawo lw'ekibi. Gwe tolaba omuwandiisi omu w'ekitabo bwe yagamba nti omuti olumu erinnya lyagwo ligufunira ku kibala ekigubaako. Bw'olabako ffene we mugambira nti ogwo muti gwa ffene. N'omuyembe ogumanya nti muyembe, emiyembe egigendako gye giyisa omuti gw'omuyembe omuyembe, nekitero bwe kiri. Aga nti emiti mingi amannya gaagyo gazijjira ddala ku ebyo ebibalako. Na bwe kityo n'omuntu osobola okufuna erinnya olw'ebyo ebikuvaamu. Nga buli naalaba omwana we amanya tonyumiza omwana w'omuwemu, tombulya mubbi oyo, ng'erinnya walikola mu ggwanga gwe taamala emirundi, omuwemu. Yegwe full figure, muwemu. Yegwe bad black, omuwemu. Nga bw'olaba omuyembe bwe gujja erinnya ku muyembe ogubalako, gwe gugiweesa erinnya, naawe oyinza okufa n'ovaawo, erinnya eryo lisigala nga litambula nga gwe lubaawo lw'ekibi. Ng'okulekawo mu nsi oba mu famire y'ewammwe, tolaba nti oli mwenzi nnyo, era weewaana nti naleba ontwala ekiro musaayi ndi mulamu, naye ng'oyenda live tolwala. Allah si lwakuba nti akwagala nnyo akulesewo obeere olubaawo lw'ekibi. Manyina okwewaana, seeka nange mubengo ndiyo bw'omu, simanyi kindimu, olimu ejjinni. Oliyo bw'omu wammwe, olimu ejjinni. Kati Allah subhanahu wa ta'ala aleeta ayaatu ezimu mu Kulaani nga bw'ogisomamu togivuunulira mabega, ogisika n'ogyeteekako, kubanga sababu nuzulul aya, ensonga eziviirako Kulaani okukka, buli kyalo kifuna ensonga eziwera 2 buli lunaku.
ebyavirako okukulana okukka buli kyalo kiba nabyo. Kati Allah nyuza n'agamba nti abantu bokkaalo benazikira olw'amazambi ge baakola haramun kigambo ekyo kirala mutagambye nti la tagale bugale haramun ala qaryatin ahlaknaha fa innahum la yarji'un, temugenda kuddamu balaba munsono nga batambula. Kaakati omutemu atuuka Falaawo osobola omusinganaga mu nsi gyali, ng'era Falaawo abantu be yatta waliwo omutemu amusinga naye nga teye wali atambula. Allah baavuga ku kigambo kye oddebuzi mu ansa ti Allah alesewo olubaawo lw'ekibi kubanga teriyo Allah kyanyumya n'atabakubira kyakulabirako. wadaraba Allahu mathalan ala qaryatin, ega okumanya mbagereza manyina okugereza ku byalo. Kati ate mmalewo abakozi beebi munaasomera kuki kwe kulekawo abantu abo nga boogera ku butemu olina gwojja okusiiga ekifaananyi omuteeka awo, oba boogera ku bubbi olina gwosika n'omuteeka awo, bwe baleeta malaaya ekyo kigenda mu nnyumba yo. wadaraba Allahu mathalan ala qaryatin aw ala al-ardi, n'olumu nembagereza ne ku nsi eriko mutambulira. Kaakati omulundi ogwayita twamaliza nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera ebikulu ebiri mu lunaku lw'enkomerero mulimu jjana, ne tumenya ebimu ku bitono Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okuwa abantu mu jjana. Mukkiriza olwalonda b'ennyingo emu nadarata Allah, ebitonde okubyanjulira obwanjulizi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kweyoleka eri gye biri. Yaga kyekyengera ekisembayo mu byengera byonna ng'omuntu amaze okufuna jjana, nga baddu baagala kutegeera naye Allah ye afaanana atya. Tusaba Allah atuwe jjana. Omukyala ayitibwa Khadija bintu Khuwailid, mu bintu bye yeegomba ennyo kulaba ku Allah, era mu ssente ze nnyingi ze yayina yeeyama okusaddaakira bano wammanga. Yagaa buli yenna gye mumanyi nga mulekwa muwadde ssente zange, na buli yenna gwe mumanyi nti musibe ali mu kkomera muwadde ssente zange, na buli yenna gwe mumanyi nti munaku nnyo yeetaaga kusikamu ne muwadde ssente zange, mpaka lunaatuuka nti ze ssente zimpeddeko ezisigaddewo za mwami wange. wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Nsonga kyemuweesaayo innama nut'imukum liwajhi llah, ebyo mbiriisa mbiteekayo lwakwagala kusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekyokka. walaqaahum nadaratan wa surura, njagala kulaba ku Allah afaanana atya, si kyekyokka njagala kulaba ku Allah baba asanyuse ye aseka atya. Ekyengera ekisemberayo ddala nga naye bannabbi bamaze okutuuzibwa mu bifo byabwe, Allah kweyoleka eri bitonde. Eyo ennyongeza esemberayo ddala. Ab'ebitiibwa si kyangu, tusaba Allah akituwe. Baabuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaalaba ku Allah live ebitonde nga bingi ng'ebitonde byonna ensi byagala ekyo. N'amagamba nti ye nga bw'olaba abaana b'abateewaka bwe batakusaba nti dadi weewe temusiraba njuba, ne bw'oba abazaalwa oli muwanvu fuuti 3 teri mwana wo wadde n'ogu soga nti weewe temubooti enjuba sigiraba. Buli omu waali walabira enjuba naki mukitegedde. Kati tujja kulaba Allah waffe buli omu waali baali agaye nti obaze ensinga omulaba nga lumu waali mumativu. Nadhirat Allah, kulaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo hadisi emu mpanvu
Allah nga nnyonnyola nti abaddu mubeereko Allah wammwe nnyo kitagambika. Yagamba nti omuntu abasinga okutya Allah mu nsi yonna, singa mwenna musalawo ne mweyisanga oyo, ensi yonna n'ebeera nga etyani, nga musazeewo koppooli asinga okuntya mu nsi yonna, mwenna ne mubeeranga oyo ne mukinkolera, tewali kye munnyongerako ku bukulembeze bwange wadde olutemya lw'eriiso. Komukabulidde? Komukategedde? Ate n'aleeta ekyokubiri, yagamba nti omuntu asinga okunjeemera mu nsi saabonoonefu, mwenna ne musalawo ne mweyisanga oyo, ensi yonna ne mukeera mwenna nga muli boonoonefu, tewali mu bufuzi bwange kye munkendeezaako wadde olutemya lw'eriiso. Oba mu kiseera kye mbagamba nti singa mwenna mugamba tusaale layiri, tubeere ku Kulaane, tubeere ku azikaali, ku saala, kuddayo waka, owangaale bw'otyo mpaka lw'olifa, mwenna ensi nga n'obusiisi n'embizzi bikola ebyo, mwenna ensi tewali kye mumwongerako ku bukulembeze bwe wadde olutemya lw'eriiso. Ate singa musalawo okwekola ebya ddate, ebya shaitaani, ebya Ibilisu ddaa'i, oba ebya Faraawo la'natullaahi alayhi, mwenna ne mwekola ebyo, tewali kye mumukendeezaako ku bufuzi bwe wadde ettomya lw'eriiso. Kyali kitegeeza n'okkuwejja naggwe kiyamba ggwe, ate era n'okkwokya kifiiriza ggwe, tana kyakifunamu. Lumu yagamba nti inshaa ghafara lahum wa inshaa adhabahum. Waliwo ebitonde Allah byagenda okuleeta ng'omuteeko omungi ogutagambika. Allah waneeyolekera ebitonde ebyo wagenda kubaawo ensonga ezi, eitha nga akagenze kusimba bonna abawejjana nga tebabuuziddwa, oba nga kayingidde agenze kusalawo bonna babookye nga tebabuuzizza. Yaga nti inshaa ghafarahum wa inshaa adhabahum. Ika najja awantu muli awo miliyoni nga 8, nagamba no babookye mmwe, nga tebabuuzizza swala gye wasaala enfu yeekwokyesezza oba omukyala gwe wafuye n'owamula yakwokyeza, nga tebabuuza nsonga yonna, wabula ababookye. Yaga taata alina ebitonde byagenda okusima, yaga abawejjana nga bannannyini mazambi bali awo bayitirivu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ejjana okugitwa kyandibadde awo nadharata ilayhi, okumulabako obulabiye kyekisembayo. Khadija kyekigambo Allah kye yamusaba n'akyanukula, mbaka n'atukakasa yenna Allah gwali saddaakira n'alaba ku Allah, manya nga tewangudde. Ekirala ekiri mu janaayi, waliyo ebyokulya n'ebyokunywa, maakulat wa masharibat. Abantu bangi we muli n'ewano nga ku byokulya okyuka, wali ojja kuba oli furi. Era abantu bangi ku nnyama mukyuka, oli n'omulebedde ku mukolo nga buddemu amagezi, ayambadde ejjubba atudde mu bantu, mukulu wa ttwale, akaana akatambuza emmere kaleeta obutogo supu bw'ayiika n'ayisamu omukono bw'ati, gwe ŋŋambira asena nze Saidi omukulu w'ettwale antereka ebifi 4, n'owulira ng'amuliraanye oggwerera bw'oti. Bamuleeta supu mu lujjudde lw'abantu nga gyayikako ebbali bamumuwa, mwene mumuwa sipeesa afune waayira supu. Ebyokulya kyova olaba kamu kabonero akajja mu bubonero olabira omuntu atalina mpisa, kabonero mu bubonero olabira omuntu atalina mpisa. Yaga nti okwambala obubi balabirawo empisa z'omuntu embi. Yaga okujjubana mu byokulya, butaba na kkomo ku byakulya nga buli budde oyiwayo olinga ng'ekiti. Yaga oba tolina mpisa. Yaga okunywa ng'oyimiridde n'okunywa okuli excess oba tolina mpisa. Yaga nti okujereegerera oba tolina mpisa n'okulwana.
kati okulya Allah yakumanya nti omwe abantu balina appetite mwebali inalga kwafuye ennyama muntu olabanga ebyokusagala gaseke weddewo togasaidi oli mulamu ti ndi mulamu ole yagimaze hafu omuntu ogwo kati Allah yabategekera nammwe ennyama aga nti walahami tayiri mimma yashtahun ennyama y'ebinyonyi buli kika gyeri oba oyagala kinyonyi ki gyeri waliyo ebyokunywa birimu zanjabiira entangawuzi n'enduzo yeeri ndalamu si yeno gye mumanyi biri ebikopo ebitangaala ebimasamasa wakuubun n'ebikopo ebyo tebirabwangako Allah bukyanga atonda nsi bagenda okunyweramu n'ebyokunywa gyebiri saba Allah tuwejjana mujjana waliyo abakyala waliyo abakyala saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa abakyala bamujjana ne mwina kumala kwerekerezaamuko abakyala bawano abakyala bawano balemesa abakyala bawali abakyala bawano abasinga si balungi abatono be balungi abali mu bo twakijja mu aya inna min azwajikum wa auladikum aduwa lakum Allah yakitugamba ebitonde bino ebikyala mubigende nga speed 2 kubanga byekiise nnyo mu kkubo ly'ejjana ly'omusajja ne Muhammad yakiwaako obujulizi n'agamba Musa yamugamba mubimu kubikemu Allah bye yasooka okugezesa n'Abayisirayiri yabatega abakazi era mwegendeze ku bakazi bikemu bizibu ebitonde ebyo Allah yabikola nga birina ebizibu byabyo eby'obutonde byotagenda kumalawo kati mubigende speed 2 si buli mweru alina ebiviiri n'amahipusi ntibamuwasa mulina okupapa okwo kwanguyiriza kyeru ekyanowoowa kati si buli kyeru bakola ki alina abakyala bakimanye si buli kisajja yambala empale nti bamufumbirwa era nammwe mulimu abazibu mummwe naye ate ebitonde ebyo bw'owulira ebigambo Allah byabyogerako oyinza obutawasa kati okukulaga nti ate birimu akalungi kaabyo Allah kagenda okulungiya ekitagambika kwe kubikugamba eri gyebiri era abasajja bangi tulabyeko naye wano nga buddemu amagezi olw'ebitonde bya wano mutu bamufukamiza wansi musajja mukulu agimulamba nga nti ovaawa tekabalira mupiira olaga tombikkulira mimwa nga mbadde nkubuuza gwe bagamba ebyo ni myaka 7 mweki akaana kalina olubuto kamubuuza ku mukaaga ssebo ovaawa akunnuba n'ebisunzo ssebo gwe mbuuza muntu mukulu ovaawa saagala onkuuleko wa yagisula nayimirira eyo mbanga akuza tonyimirira munze tuula wansi n'otuula mujja tukwata emize emirundi mingi aginyinza okukusambira awo birokulaba omuddu yawasa omukazi ataza okukankana bwati akugamba ebyo wamuwa amahali n'omugye waabwe yabikunyumiza Allah yagamba nti inna kaida kunna adhim balina enkwe enzibu ayinza okuyitayo mu kwekyanga n'amala eddakiika 8 ng'akuvumira eyo olumazi n'akaaba amaziga naga nti hani nze nyinza okugenda waffe kati ekiro hani nkuvuma nti eddakiika 10 ng'osirise akuzuukusa oyogere naga nti hani mami mulwadde njagala miliyoni 2 watozina ze ŋŋenda olwo yayiseeri mu kuvuma akukyankalanya ozeewole inna kaida kunna adhim balina obwongo buzibu ayinza okukunenya mupiira nga bwokereye n'akuvuma eddakiika 10 nezi daga twagala emitwalo 6 koje yafiiriddwa n'obigattagatta nga tebikwatagana naye ng'olukwe lwaluyisizza eno kati ebitonde byo bigende nga speed 2 wabula eri ewa Allah
gye biri ebitalina ebyo kubanga birina tazyin ebyawano ne sitaani ekiina birina atakfif ne sitaani ekiina birina alghul okwemanya ne sitaani ekiina nkazi yemanyi nti yasinga era yakulaga olugoye lw'omuwati lwa mitwalo 6 taluddamu nze siruddamu olwo naawe tondabisa naawe tondabisa nemuyomba naluleka kale n'ofuna olwalayisi naye nga tannalwambalamu eyo mukazi ate obanga yasinga buli budde kitendo kya sitaani kati eri Allah jabbawe abakyala abalongooseemu kuno okubuguma mu kukendeeze myaka gyo 7 onoonya akakyala ka mitwalo ku myaka 15 mbukagate ku mukazi w'owokusatu birina amagezi emyaka 7 oyagala kagoole kagate ku bakazi b'abakulu oyagala ki oba tewona olina omukazi Idi Amin olina omukazi oyinza kuba akakumba okule ebyo bite biveemu mubitegedde kati ebitonde bino birimu akalungi akalungi koolabako okuzaala omwana nowulya ng'onyumiddwa nojjeeka sente nga zibuze n'akuzza obulungi obwo bwolaba Allah bwe yabateekamu obwo ate eri ewa Allah kigenda kusukka saba Allah tuwejjana mujjana wali okusinkana ezzadde lyaffe walladhina amanu wattaba'ahum dhurriyyatahum alhikna bihim dhurriyyatahum yawma alqiyama abantu abali mu nsi nga batya Allah n'olwana nnyo abaana bo n'obateeka ku Allah bw'anaaba agaba ejjana agenda kusisinkanya abaana abo kigye kiri kubanga waliwo n'abagenda obbanoonya nga tibabalaba yawma yafirru almar'i min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani waliwo abagenda okunoonya nga talaba mwana we ninga Allah alangiridde Sulaimaani ne mukazi wo muyingire wandiyegomye okulaba omwana w'omukulu gyali wali mu nsi ng'obalagira swala ng'okimanyira basaala kati Allah kyakugamba nti walladhina amanu abantu abali mu nsi nga batya Allah wattaba'ahum dhurriyyatahum n'alemera nnyo ku baana be bakole ekyo kyakola alhiqna bihim dhurriyyatahum yawma alqiyama okuyingira ejjana bwevvi famire gisiŋŋaana abo mujjana oli ekintu ekyo so ng'omuddu ayinza okufiirwako abaana be ne wayita ebbanga nannyinimu n'afa ne bagamba nti Allah abaawudde ku nsi taddangamu n'abaawula ku nkomerero Allah ayinza obbagatta olw'obusiraamu mujjana tegenda kubaayo kukola mujjana tegenda kubaayo kukola wabula bijja kuba bikomye eno rahatan bihalatan qalla wa qalla nti bulamu obutandika obutalinaako nkomerero obutalina we bulaga yali anyumya mu sura eyitibwa lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi eyo gyekoma Allah yagamba nti khalidina fiha abada khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu dhalika liman khashiya rabbah yake waliwo omuteeko gw'abantu Allah bagenda okuyingiza ejjana babagambe nti awo mugwaniddewo radiyallahu anhum Allah bye mwakola yasiima waradu anhu nammwe bye mwakola yabisiima bye yabakolera mwabisiima nammwe bye mwakola Allah yabisiima dhalika liman khashiya rabba kino kye mulimu yempeera y'omuntu atya Allah nema bigakugambye nti khalidina fiha nga bamaze obbagayo babagambye nti awo temujja kuvaawo kati ejjana tegenda kubaamu wasadde wasiibye twafiiriddwa rahatan bihalatan qallan wama qalla ebanga entandikwa naye nga teriiko na nkomerero omuddu bw'alirowooza nti abaana olunaana basobola
buli kala ajja kugifuna ate ne byabaweeta abenga era biina amakulu bujja kubaamu ebirowoozo by'abantu okulowooza ku kintu Allah akimutuuseeko kati kujja kuba kuyingira nga kwe kuyingira nga kwe kumala kalla wa kalla saba Allah agituwe kati biri mu ibaada yonna kyate wasiibye wasadde wagenze Makka wabula kweyagala bweyagazi ejjana Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwoza ensusu z'abantu erinnya lyo lyennyini balikuyite nenga ate oli mulala nnyo endabika nsusu kuleeta gundi ennungi eyo figa ennungi egenda mu jjana tegeregese jjuke nti abantu balinamu obuzibu bwabwe mu kikula sona n'omuddu ng'alimu amayuuga naate talina kabina naate yakula magulu ga mwamba naate omukyala maaso ga gundi bwe bite kati inna ansha'nahunna insha'a fenna Allah tuzza mu katiba fenna n'afulumya quality eyo esaana okutuula wa saana okutuula mu jjana naam tugambye nti ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala agitegekedde bamutya nga bwe yatugamba nti uiddatu lilmuttaqin Allah jjana agitegekedde bamutya naye faman arafa halata dunya wa sifatuha ghadhraha ala sadraha wa muddu asalawo nsi eno giwa obudde nga bungi n'ebigayaza byayo n'agiwa obudde nga bungi amayire empeera yaayo gyajja okufuna temwerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulawo nagamba ti wal akhiratu khairun laka min al ula ebiri eri bisingako ebyeno kitegeeza nti mbaamu okwerekerezaamuko ku bintu ebimu osobola okufuna ejjana lwaki hadisi ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba nti Allah yaddira ebintu byonna ebisinga okutamwa omwoyo gw'omuntu Allah n'abeetoolooza ejjana ate ebintu byonna ebisinga okwagalwa omwoyo gw'omuntu Allah n'abyetoolooza omuliro hadisi mugiwulidde ebintu ebisinga okutamwa omwoyo gw'omuntu Allah bye bintu byetoolooza ejjana ate ebintu ebisinga okwagalwa omwoyo gw'omuntu Allah byetoolooza omuliro zomuna mukimanyi bulungi nti Allah yalagira okuwaayo okukwata mu nsawo okuwaayo naye bwe oyagala kutegeera ekizibu mu bizibu mu nsi muno bukeera enkya nga sente ze boogerako gw'oziyina ng'otuddewo ne miliyoni 10 nga baagala miliyoni 3 ojja okutegeera kye bagamba nti ekizibu wano si kyangu kyakulaba ng'olinamu kanana mu nsawo naye Allah akuwa miliyoni 2 nga tuziva wano buli budde nga luwoosalya baagala emitwalo ago ojja okumanya Allah kyakugamba nti sente ziweekayo kati ebyetoolodde ejjana Allah yabiteekawo nga bye bisinga okukaluubirira omutima gwe badde okimanyi nti omuvubuka ava wano mu masijidi n'alaba omuwala ku mafuta ng'omwana ayimiridde bitya omwana n'amugamba nti ennamba sigigabira bwereere naga nti njigule mmeka naga nti sore tojja gisobola namugamba nti 10 ti ne bwoba olina $100 vuuka nakwala $1 ebyo nga kati kankulagire eddala nti ngisobola $1 mmeka bamu enamba y'essimu teri n'omu mmwe naye wano nga weemuli ng'oweza emyaka gyo 10 ago nga tosaddangangako $10,000 mumwe mwemuli ng'emyaka gyo gy'oyina tokwatangako $10,000 gisaddakira muntu ng'era mu masijidi gw'okuvaamu ezzike mpozi nga mubagaye nti gundi yafudde ono n'abakulembera mufuti wammwe mwagala afe bulijjo nga bagambye nti oyo yafudde noza okuba yeetaano nga tolina wookimanyi kwata mitwalo emeka naye obadde okimanyi nti abavubuka abasinga abali wano mubeetinga
manyi betting ng'omwana asobola okuba ne risiiti ya Saturday ng'eriko over 10 Kaguli yali Kasimpasa Fenerbahce Celtic Marseille Wigan Reading Barcelona Real Madrid Bayer Leverkusen Liverpool ne Chelsea eyo over risiiti egi ogwo mutwalo ayagala $9,000 milioni meka nafuna risiiti ya anda y'abantu 6 yongeriko Inter Tuku FC Sion Barcelona Chelsea ne Bayer Leverkusen eyajagalako anda ya mitwalo egi ompulira kati nga ino gibayita super win ya Man City win ya Bayern ne Bayer Leverkusen mitwalo jeji nakwata risiiti ezo 2 nga buli weekend aba ne risiiti ezo buli weekend nenga tawanga kuwadde mutwalo n'ogwo masjid ebintu Allah byeyateeka ku jjana byeyagyetolooza omutima gubitamwa nnyo ate ebintu Allah byeyetolooza omuliro omutima we gutudde abakazi mu bintu ebisatu ebisooka ku muliro ku mwanjo mukazi asooka sitaani kubanga omukazi mukema omusajja era asinga sitaani sitaani bwe kulemerako ennyo nogamba nti audhu billahi mina shaitaani rajim ngedduka omukazi ne bwoleeta pulaani nga makkati gaayo tibamufulumye nkawuliddeako Masih Dajjal Allah yatuone aya 10 za kwekingiriza Masih Dajjal nabbi bwe yali afa n'atugamba nti ma taraktum sibalekeddeewo kintu mu nsi ashaddu fitan ekikeme ekisingayo mu nsi agaddu bi Masih Dajjal kisinga Masih Dajjal kanisa ng'omukazi omulide ng'omuki ku muliro kwatudde bw'ati kyolamba kubiza bino mubagende speedi 2 ayinza okufuuka ejja naayo ayinza okufuuka omuki nga naawe raadi ng'osiimye nga byakukola olinganga eyawubira ddala kati Allah yaddira ejjana n'agitega ebizibu naddira omuliro n'agutega ebisanyusa omutima obubbi asirika kati muzannyo oguli simple oguli munobo emufere naawe ettaano nkuyiseeko nnyo olinga batu bagamba laisa alaina bil ummiyina sabil genda wabe wa Katonda omulekanga naawe akwejjako 10 meka taka musiraamu baamwe 15 banaakulyako ddi esirika obubbi zambi eryetoolodde omuliro ate muzannyo gw'abantu bonna ku mutego gwabwe olaba n'abebbuca ab'ennyama muli babbi muddu naddira ebbaafu ava kujja byenda mu lufu laba byozeza bitukudde n'akulaga nti abizza mu bbaafu era wabeewo amazzi agagenda mu byenda munda otunze ebyenda emyaka giri mu 10 agwa atunda liita mmeka abadde obona bajjawa lwaki mu nnyama toyiwaamu mazzi naye kimuteesa mu byenda ki olwo bino ebiyingiza amazzi munda genda okujja mu kaveera bwoti olina amakati g'ekikopo notulya omutabuli kyezzana niweka tugende wa Allah subhanahu wa ta'ala ne watunda ebyenda okuva obote 1 olina amazzi amake wa Katonda kati sirika obubbi Allah n'abuyinjiwaza mu bantu obuli ku muliro ne bonna ajja kubino byowulira layiri teri abaayo era mwenna kati mwetegese Champions League olwalo oluva wano ogende ogalamiremu esawa z'omumeka olinde omupiira tosobola kugalamiramu kulinda layiri kere kumakya ng'omyusa amaaso tugaa byagungubye naye nale ngulaba lwaki tebagukubye ng'oli mulayiri bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala nejja naye teyagiteekangawo nga mulowooza yaddira omuliro n'aguteekako ebintu bye mwagala naddira ejjana n'agitega ebintu bye mutaagala tegerekese mbagambye byonna genda kubiwuliriza yagamba nti aqimu ssalaati bayimirizewo esswala yagala idduruuki kiruli ekigambo ekyo naye esswala zonna nabbi nga bagenda zinyo ne Allah mu Qur'an bwazireeta ezo esswala era ezisinga okukalubirira abaddu
mugagga alowoozaamu tibamanja lente bamuteka ku account katonda ngenda musaba ki sabana eswala yenkuba abakyasabiriza bagende sala nagirekawo ng'ebyokusaaga nagirekawo ng'ebyokusaaga genda okunoonya n'abaavu banenye ekibasaaza si lwakuba nti ayagala nnyo Allah najja mulaja tanafuna ssente negenda ozifune konteyina ebeerawo ng'otikkula bajaziini kesooke mba stoppinge revenue gigambe nti eswala ezze bane Allah naye alaba sajja bali bakuwa konteyina n'obeera mu katu ng'ogerageranya revenue ku Allah subhanahu wa ta'ala bannayinza n'abagagga birabikemo bye mbagamba mwe temunabiraba abamu konteyina zifulumya emalabba 2 owolebiraga nti aji nkutadde ebiddira nkutadde mubanga balalu mubadde mwakavugako katono nnyo mupaakinze nga bazinye zuhuli tegazi musiraamu kati kikyotalaba wano revenue ogimanya yennaku zino Allah n'abateeka mu katubu ati afaman yakhluqu kaman la yakhluqu nze Allah wammwe atonda asobola okutta nenkanankana revenue etagenda kukutaaza n'akuteeka mu katubu atyo ibetejjana era kino mukiyiga okuva ku nze okuva na leero esswala y'omugagga kuba kwewaayo ate okusaddaaka kw'omugagga si mawulire gwate ku 4,000 okukwata emitwalo 5 babawadde ki tuwezi wa miliyoni 5 naye esswala eno gyaleka konteyina awantu naggala edduuka ng'abalesa ssente bayimiridde awo ajja okusaala esswala y'omusajja oyo tezitowanga yiyo kyova olaba mu hadisi eri abanaku bakireeta nabbi n'abawaanirayo neyakitegera kye bali bategeeza kad dhahaba ahlu duthul bifujuri amwalihim abagagga basenguka bava ku kaalo bagenda n'ebyobugagga babitwala babadde basaalanga ffe babadde basiibanga ffe basaddakanga ffe naye enkizo gye bayina badde balubassene ffe nga tetuyina Allah nabbi waffe ffe tetuyinaayo kyankizo esswala y'omugagga aba yeesaddaase naye okukwata miliyoni 2 aziba obusumawulire kati ate ggwe ibbaada zo lwali tezinaba kuzitowa nnyo kutuuka ku leve eyo buli kyonna kyoka kiweesaddaaka ebibeera jihaadi era bulijjo abaana abadde basabira buyambi muzikiti kati boogeze ne bakutta ne bakudda muzikiti naye omugagga azimba kalina ya fulezi aleke bebi we gwe bazadde ekiro akkiriza okuwa miliyoni 65 ogende mu jihaadi yasigale ontegedde gwe bagigambira wafulumira kubeera omwana wa namulabirira muzikiti okumulabirira ontegedde esswala lwaki ogibeeramu nnyo nfuniraawo omulimo amba birimu abatabuliiki bahawaawo mbamanyi nfuniraawo omulimo ogenda myaka egi tonagufuna ontegedegese mugagga tayina abazze kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kati ibaada ekigambo ekyo nti innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'i kigambo ekyo kyali kikulu nnyo Allah waakuba tookyawo lwaki omwana olaze okusaala anti mukama we bagale bali atasaala wangu ojja kuvaawo myaka gyeki z'empeera z'ofuna kambe ekyokulabirako era ekyangu temulaba abajja mu ddaasa olina okujja okusomako waliwo omudduka nsiteka muti abaawo nejjaamu awo nga bwemumanyi nja kukwatanga obudde nze ntulengaawo muno ojja kufuna mpeereza jjaamu komukategedde oli yabala nga era akerewa akange nentulaawo wamalira ddasa tusala isha obudde babukoze eki ezo zempeera zoyina innama al a'malu kati Allah subhanahu wa ta'ala kituufu yalina ejjana naye ab'ebitiibwa wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha buli muntu yenna afa n'ava wano fayiro ye nga bakagimuwa bwevvi ebirimu ababimanyi tebakulimba nti osaala esswala ng'osalira mu tishati ya Tekino oba tishati ya kondomu oba tishati yaani ku lunaku lw'enkomerero baleete esswala zo bwoli mu jjubba tebakulya ennusu ko nga baddiremu tebakulya ennusu era kyokola kino kyogera okola ki
okulaba kati abantu bano ekituufu bakimanyi n'ekikyamu bakola ki bakimanyi. Kyova olaba nabbi bwe banga akoola abasiraamu ng'akomako nnyo swaba bamwitanga Khalid ibn Walid, yalinamu obusungwe nga zivaako mangu, naga nti abantu abo boolaba si nsonga okambuwadde oba tukambuwadde obatiisizza oba tubatiisizza, amazima Allah wabwe kyebalaganisa kyekyo, abantu abo tibatya. Nga kyagezaako mulaga nti gwe ikhbiruhum liman shaa yu'minu, gubabuulira ayagala akkirize, ayagala akole ki, naye omuntu tubamutiisatiisa. Ye aya eriwa walau annana nazzalna alayhim almalaika, waliwo abantu nga Allah ne baleeta bamalayika, wakallamahum almauta, Allah naleeta emirambo negiyimirirawo, wahsharna alayhim kulla shay'in kubura, Allah naleeta ebiwuka n'ensolo nebisoma aya, ma kaanu liyuminu, olwo omusiraamu agamba nti mbikkiriza ne Katonda amala kujja. Mubitegedde? Mwemuli emitego gy'abantu bwe batyo. Kati ejjana ya Allah abantu mwemanyi, abagenda okwokebwa n'abagenda okuyiga bakola ki, beemanyi. Obwo obutonotono obuyitamu guba mutima gwa muntu nga gukyali munafu. Kati Allah yakutte ejjana bw'ati, naye bye muli nammwe bimumanyi ebituufu, Allah abimanyi nammwe mubimanyi. Kyaga nti fadhakkir innama anta mudhakkiru, genda obajjukize, ogwo okubajjukiza, lasta alayhim bimusaitir. Ensobi gy'okola nga nsobi ogimanya, n'ekituufu okimanya nti kituufu. Era definition esembayo tumalirize, woolabira haramu ne halaali, ekintu kyonna kyokola nga toyagala abantu kusiŋŋaana abeera haramu, ekintu kyokola oyagala kisigalewo era abantu bakusiŋŋaane ng'okikola oyabeera halaali. Illa liman khaffahu Allahu, kujjako kimanyi nti Allah yakikweka, nga bwe mulaba ekintu ky'okwegatta ne mukazi wo oba okusaala layiri, sala ebiteeka eri kiro, ebyo by'omanyi nti Allah yakola ki, yabikweka. Naye byonna by'omanyi nti Allah abikkiriza, buli muntu yandyegombye musiŋŋaana ng'akikola. Na buli wonna w'omanyire kino osanga basaaye nga kiwedde, w'otegeera haramu. Tegerekese? Y'ensonga lwaki tosobola kugenda Saudi ng'ogenze mu hijja oba ogenze mu umula n'osabirayo nti bane mbadde nsaba muŋŋambire Sudayisi oba seeka yenna, enkya nze ndi mugagga tusomeyo edduwa ya maama. Zabagagga tebali mu ibaamu, nessuulira ng'akisaba wadde akyogera. Oba kale mukyazayo abagagga ew'omulanga badde tusaba, ono ye mugagga gundi asaba musabire ku maama we. Nammwe mukimanyi bulungi nti ekintu mwakiteekawo naye si kya busiraamu. Singa kyali kya busiraamu, singa kikaka abantu ne ku haramu gye bali ne bafunyayo chance. Kubanga bati basaba ebingi nga tuli eri bingi. Ono yatwala omusaala gwe n'agamba nsaba Sudayisi ampandiikireko, era ne tumunoonya ntumugwa omusajja muwandike ku misaala gye, n'aguwandikako guno nja okusalirako mpaka lwendifa. Misaala gye emeka? Oba kuleeta ekyo n'okisaba tutwandiki tuteye Makka? Kifu. Kati haramu awo omutegeerera nti ekintu ky'okola nga oba kusiŋŋaana teweekweka, omanya nti oyo haramu. N'ekintu ky'okola nga oba kusiŋŋaana oyagala okudduka, abeera halaali. Okuggyako ekyo Allah kye yakweka n'akirekayo nga kiri halaali, ng'omuli okwegatta ne mukazi wo n'okusaala esswala y'ekiro. Abantu abakusiŋŋaana ng'obudde bwakedde, ng'oli mu kisenge kyo, ng'ogenda mulaaka 6-7 oli n'akulaba emisana ne baba mukazi wo. Kati bw'oba amanyi obusiraamu kati ofunyemu obuzibu. Naga kiki? Ogenda mulaaka 4, sikiwuliranga emyaka gye nnyina. Pozi nga Allah kyosiza enjuba, naga temukyasaala byange musaala byammwe. Hayakumullah wa jazakumullahu khayra. Awo tukomye olwaleero nga tugezaako okulaba nti nejjana Allah gyatutegekedde mulimu ebirungi bingi, naye ebirungi ebira bikuteye Allah subhanahu wa ta'ala, gwe tulina okumala okwegendereza okubituwa. Hayakumullah wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.